Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Science obala babali ku Bukedde TV ene program akabinkano. Kawairwa Monday ekiro ku sawa 5 paka sawa 6 olwokubiri sawa zezimu ne ku Sunday ekiro sawa 5 n'ekitundu paka 6 n'ekitundu nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Wiki wedde bitambudde mu biwulidde ebibadde mu mawulire nakinaki naye awo twagadde tuveewokko tugendeko mu family zaffe. Family ekitegeeza kuba n'abaana ebiseera ebisinga omukyala n'omwami n'abaana naye abaana bano kigambibwa akakyama amamera tekagololwa nti ekintu bw'oba tokitereezezza mu buto bwe kaba kati ne kakyama bwe kakula bw'okagolola kamenye kabumenyesi bw'okiteeka mu bulamu obwaffe obwa bulijjo omwana bw'aba tomukuzizza na mpisa nga muto kye bakiteekamu bw'akula kiba kijja kumenya nnyo omutereeza biba byononeka bwononesi so bw'omutandika ng'akyali muto n'omubulira kino bakikola kiti kejibe emirimu nti kino okikola bwoti kino okikola bwoti tokola kino tokola kino tokola kino kino kikyamu na kino kikyamu na kino kikyamu kati bannaffe ab'ekitongole kya UNICEF United Nations Children's Education Fund bagamba nti enkola ya tokola kino tokola kino kino kibi eremesa omuntu okukola ebituufu oba okula nga mulambulukufu aba tamanyi kyalina kukola kuba aba bamugaana bugaanyi tokwata ku TV tomubulidde kyaba akola kitwagala okutambulirako omwana yandikuza ati okuva ku mwaka gumu obanga ali mu lubuto paka ku myaka 8 womanyira nti baby wange ali ku ssomero atandise okukola bwati n'obimanya nti n'ebintu bitambula bulungi bw'oba wamusobya n'abanga akola effujjo ku ssomero olw'okuba mama walemererwa bw'oba wamukwata bulungi n'omanya nti taata oba mwatereza taata ne mama mwatereza wetugenda okutambulira gwewuwo abaana ababo bakuzizza otya biki byokola biki byotakola ino mu studio kwe kusitukiramu n'endeetera ddala abakugu nyina Dr. Margaret Nakakeeto ono musawo w'abaana Kibuli Muslim Hospital bwekiri weewaawo sewo buuza ku bannayuganda bannayuganda nsanyuse nnyo okubalaba naddala mu abali ku Bukedde TV amanya Margaret Nakakeeto Kijjambu ndi musawo w'abaana nnaku zino nkoleraawo Kibuli Muslim Hospital lino somero eddwaliro lyaffe eddene ery'abasiraamu awo wokolera wenkolera wa specializinga mu kyoli mu kugumu ky'okusinga gwe okusinga ndi mukugu mu ba newborn abaana naddala abatanneetuuka bwe bayita ba premature naye nga byonna n'abaana nasooka kusoma by'abaana ate neŋŋenda mu subspeciality ate ku side wali tulina omukyala Jane Lucy Nakakande buuza ku bannayuganda n'amanyego gonna ogogere nyinza okubanga asobezza bannange banyinaze ne baganda bange abalaba Bukedde TV nange nsanyusa okubeera wano ku Bukedde TV nga njogera ku mulamwa guno ogukwata ku baana ate ogukwata ku bazadde nga ffenna tuli bazadde amanya gange nze Jane Lucy Kakande Nabageye nga nvudde Makindye naye ng'ate njogerera omwana w'eggwanga yenna era njagaliza omwana w'eggwanga akulanga mulamu bulungi eyeeyagaza era jjo tuleetera Uganda eyeeyagaza era egenda mu maaso. Kantandike naawe dokita. Kati ekibuuzo ekisooka wano ndabawo Ale Childhood Development. Wenjagala osooka onnyonnyola kiba kitegeeza ki ekyo? Webale nnyo kati olwo lufuutifuuti eno programu eyaffe ya lulimi lwaffe olunnansi wenjagala onteeke mu lunnansi Early Childhood Development kwe kikula ky'abaana oba okukula kw'abaana mu myaka egyo egitandikirwako katugambe okuva omwana lwagwa mu lubuto lwa nnyina okutuusa emyaka nga 8 ekyo ekiseera ekyo kiri jagala nkiyite critical oba kugamba kyekiseera ekyetaagisa ennyo mu bulamu bw'omuntu okubeera ng'okyegendereza engeri gy'okuzaamu omwana mu kiseera ekyo oba by'omuwa oba kulya oba exposure ebintu byasiŋŋaana mu bulamu bwe bye bigenda okukakasa nti mu bulamu obwe maaso
anaaba muntu ngeri ki mu bufunze okuva ku lunaku olusooka oba mu lubuto lwagwa mu lubuto lwa nnyina kyosalawo gwe nti bw'osalawo kanywa omwenge kanywa enjaga ng'olina olubuto kitegeeza gw'osalawo kyanaabeera waba wakugwa ddalu gwa amusaliddewo bw'omukuza ng'avuma abantu okuva ku mwaka ogusooka paka myaka 8 oba omusaliddewo nti obulamu bwe bwonna ajja kuvuma bantu awo akaseera olina okutaayiriza omwana weewaawo bw'olina omulaga kikyalina oba kkubo kiri alina okutambuliramu kati ebiseera ebisinga ntera okugamba abazadde nti emyaka egyo okuva katugambe kale omuzadde mwana akoppa tosobola kwogera naye katugambe kano akaana akato akawera ate abantu abasinga balowooza tebalaba abaana balaba kakati ko kakutunuulira kati maaso ne boba okayonsa nga kakutunuulira kati nga ko kalaba kyokola bwe kalaba feeso ogiziza otya okola otya olaba kakula katunula kalaba kati kyova olaba ogambye akaana kano akawere naku wiiki 2 kalaba gwali olabyeko omwana ayonka omulala atali nnyina ebintu bino omwana ava muli nnyina nga amumanyi nti ono ye maama wange kakati awo bwongo ekintu kyonna omuntu bwongo kyekikulu obwongo buno kati kyova olaba nti nno ne bwe tuba tugamba abakyala nga bali mbuto lya bwoti lya kino tuba tugezaako kula bwongo kubanga obwongo bw'otabuzimba omubiri gwonna buli kyokola kakube kutemya kakube kukola ki obwongo bwe bukamanda katugambe nti obwongo bwe bulagira kati kola kino kati kola kiri kati tambuza okugulu kwa ddyo kati okitegeera kati obwongo buno kasita buziŋŋama awo ng'omanya nti omwana era bw'alifuuka omusajja omukulu ajja amuziŋŋama omwana obwongo kasita buziŋŋama nga kwegamba wano obadde ondaga nti mumulagira okuva ku mmere gy'alya ng'oli lubuto byonywa byokola ne byotalina kukola kati mmenyerayokko biki byennyina okukola nga ndi lubuto kati omukyala ebiditamininga omwana bw'alibeera era oŋŋambye nti bw'okola kino omwana afuuka kino bw'olya bwoti oba bw'okola bwoti bwe tuba tutandikira ali mu lubuto Josephine afunye olubuto Josephine bw'afuna olubuto ekisookera ddala bwe lubwamu bwe ruti kyetusooka omugamba nti genda mu ddwaliro otandike bo bakiyita kunywa ddagala naye si kunywa ddagala nti no bagenda kuwa aspirine oba panado oba ki waliwo amakerenda ge bajja okukuwa naye okunywa eddagala kitegeeza ogenda osomesebwe otegeezebwe byolina okukola ne byotalina kukola kati nyinza okuwaayo kimu ekyokulabirako ekisinza okutusumbuwa naye wano e Uganda kiyinza obutaba naye abakazi ennaku zino beegumbulidde okunywa omwenge n'okunywa enjaga okunywa omwenge abaana bamaama abanywa omwenge nnyo betwandiyise alcoholic oba abanywa sigala omungi obwana obwo bukonziba jjukira abanywi b'omwenge tebatera kulya mmere kubanga bwanywa omwenge abatamiivu ddala obulungi abanywa abatuufu yeebaka bwebasi kati ogenda okusanga tasobola kubalansinga dayate kakati nga akaana kali akazaala nga katono kakozye kati ng'oggyeko kaprimaca naye kakatono tekakuzeeko n'olususu linga olw'omukadde kuba kaba kakulu naye nga kakona kakaddiira mu lubuto kati era osanga obwongo bwako tebujja kubeeranga kubanga kaba tekafunye biriisa kukuza bintu bino n'obwongo oyinza okusanga nako katono badde manyi kavaayo nga katamiivu simanyi kandibanga katamiivu naye nga era nga bw'onoolaba omuntu anywa omwenge aba mukovu bali balujuuju katuyite bajuju super akatamivu kokukyalo kabeera katono kabeera konna tekafaananika kalabanga kati n'akaana kazaalibwa bwe katyo kati gwe mbuuliraako kanaabaamu amagezi
so bwoba olina Josephine Nansubuga afunye olubuto amaze oddufuna kyalina okwewala omwenge sigala vitamins shisha ate ennaku zino waliwo shisha bomumanyi namulabako wange ennaku ezo omanyi nange ngenda nonyereza tulabe engeri gye tuyamba mu community ne bakindaga kintu kye banyweramu shisha nagamba bannansi erimu ebintu naye nakyaza n'abasigala wano ne baŋŋamba ate shisha paafu emwe obanga emino 15 buli lusuka kati oyo n'afuna olubuto n'alusikiramu shisha basanga wali wansi nga banywa embuto zikoma eri bwalutambuza bwati yalowooza ali kuswaga naye balowooza kya kizungu ekyo kati oyo omuwala afunye olubuto anywedde sigala anywedde ku kabbiya ne shisha banywa n'oli halilika abo bwe bato tebatera kunywa bbiya ono wa bulijjo banywera ddala oli whisky ziri ez'enkambwe brandi kati n'osanga nga ate simanyi lwaki bafuna n'embuto abo bandibadde babeera mu byabwe ne beeyagala bweyagazi kale omwana ogwe teebereza omwana oyo ayisemu eyo embeera kati tujja kweyongerayo kati omaze olufunye olubuto ali mu mbeera ezo ate omuzadde kati we anaabeera n'ebiseera by'omwana tukyali wali ebiseera tugenda kuba kati kwogwo omwenge gwoyogerako nyinayo mukwano gwange yaŋŋamba nti kati kano kawalagi bwakanywa obulungi azaala omwana nga atukula bulungi bwati nga yenna ayakabwasi ngoba kamwoza kati yawe ekituufu kiri ki simanyi ekyo sikinaako bumanyirivu nti oba kamunaazi oba kekaba kamunaazizza oba sikekaba kamunaazizza kubanga abaana abasinga okujjako nga maama abadde na bulwadde naye abaana bajja batukula tabawalagi bonna abaana baba batukula kyoŋŋamba tuwunzika omwana ali mu lubuto obadde okyaŋŋamba kati omwenge tugumaze Josephine Nansubuga afunye olubuto wagambye olumanya nti luguddemu agende mu ddwaliro si kunywa bunywi ddagala wabula asome n'okusomesebwa kubanga ekyo kyekiseera kye tubafuna okumusomesa okola bwoti tambula bwoti lya bwoti kino si kirungi kukirya kirungi kukinywa kwegamba omwana oli asobole okukula ng'abaana abalala ng'omuntu era bwe yandikuze nga takoseddwa kubanga omuntu bw'aba n'olubuto waliwo n'eddagala obulagala lye banoonyerezaako ne bagamba eryo likola bubi eryo tebalinywa eryo tolimira ndoza wali okiwuliddeko nti eryo tolimira ng'oli lubuto lijja kukosa omwana amalagala mangi gye gali Cipro ani kwegamba waliwo amalagala fege tutawa baali agaffe getutera okwemirira ng'olwadde mugongo neta indoseed nate bw'aba olubuto nga tebakukkiriza ddimiro olw'omwana oli kimutwala okusoma ategere nti dino eddagala sirimira lino lyemmira era ne bw'olwala genda ew'omusawo ye ajja okusalawo ddagala ki lyakuwa ng'oli lubuto kubanga byonna bikosa omwana oli ali munda ate enkula ye kibavudde bakugamba okuva ku conception itegeeza okuva olubuto lwe lugwamu kasa lugwamu olwo responsibility buli kimu ekikutuukako gwe maama kituuka ku mwana kikutuuka ku mwana kubanga buli kyolya kirina okutambulira muli mu mwana ow'emabega placenta nekituuka ku mwana kyova olaba ebimu tulina okukola ki okubyewala wano omuntu waliwo afuna olubuto wano n'alya buli ekimusala mu maaso mberenge bikajjo kasooli binyeebwa n'alya awo omwana aba abikola atya bebi emberenga kakati nedda ye omwana maama yasa byonna abisa wano ye yabisa yamuseera akawunga k'emberenge kakati ye omwana afuna kiriisa kiri mu naye gwe mbulire kiriisa ekiri mu mberenge ekiriisa kyagundi mulimu carbohydrates biki ebiva kati omaze ozisiika ne carbohydrate yenna omutuusiza naye kakati katugamba alidde akawunga ko kekyusa ne kafominga sugars ne kafominga kinezo zigenda ku mwana ye omwana afuna kiwedde kati ono yalinganga factory processing buli kimu kaŋŋendeke wa mukadde wange asembye wali mukedde Jane Lucy Kakande nabaki erinnya nabageye
Nabageye Neddirangeye Nabageye yes kati Nabageye abaani mu kika ky'Engeye dirabika kyamaanyi Nabageye fe wa kabaka fe tufumbira kabaka amazzi ag'okunywa ndowooza ekyo ekifo kiraba nti kyamaanyi omuntu okuteeka kumutegekera ebyokunywa n'ebyokulya awo bamutuufu oba ku mwanjo nnyo. Ensonga oziwulidde? Ensonga nziwulidde ssebo. Eziriwo kati mmwe ng'abazadde essebo kawalagi kabafuukira akawalagi essebo ate mwefuula appetite nga Essebo. mwoya bwoya mpulira njoya walagi mpulira njoya kabbiya Essebo. bampa akasera njagala kibuku essebo olwo luto luyoyezza essebo ki ekisinga okuleeta ebizibu nga bino bye boogeddeko mmwe ng'abazadde? kale nze ku nsonga eno era ne mu society mwe tubeera mu culture mwe tukkiririza tuwulira nga bagamba nti omukyala bw'abeera olubuto ate tabba. Abakyala weewaawo tetuteekeddwa kubba n'akamu naye baga nti oyinza n'okisiiga obwongo bw'omwana ng'ali mu ki ng'ali mu lubuto kwegamba empisa gye weeyisa n'ebyolya byonna bye bifoominga omwana oli n'atonda ng'ali bulungi ate n'afuluma nga mulamu. Naye ate nze ekirala kye nja okukomentingako ye mwana afulumye okuva ku myezi afulumye. Omwana oyo afulumye nze waliwo famire emu gye nabeeramu ekintu ekyo kyankwatako nnyo. Batugamba kale tetukoppa by'abazungu naye tulina okukoppamu ebirungi ebibi ne tubireka. Nze nabirako mu famire emu e Nairobi. Lumu ne mbabuuza lwaki omwana omuwala n'omulenzi mubagulira ddole n'abalenzi ne mubagulira ddole ne mubagulira bu feeding bottle obucupa obunywesa abaana kwegande mwana ne bwaba mulenzi tebamwawula oba muwala oba mulenzi kwegaba bumwe ebyokuzanyisa biki byebimu kati kye tutalina wano nti omwana bw'azaali wano ogamba lwaki bakikola batyo batugamba nti omwana okuvanga muto kubanga ajja kuba muzadde omulenzi alina okulera abaana era ajja kubeera omuzadde ng'akuze. Ekintu ekyo lwaki nkyogedde wano tugenda ne tukimma abaana abalenzi ndowooza era olaba mu society abasajja balina engeri gye balesewo obuvunaanyizibwa kwegamba abaana tetubajja buto nga tubasomesezza nti olina okuba n'obuvunaanyizibwa nga taata nga maama kwegamba n'obayigiriza okuva nga wamwaka gumu n'obaako puroguramu gy'omuteekamu nti kera ku nkyona aba amaaso obuuze ku maama obuuze ku taata kwegamba nga iyo process yesookerwako okusenya amannyo kwegamba process ekusookerwako naye nga kikwata mu bwongo bwe nga kimuyamba nga ne bw'anaaba kimuteeka mu puroguramu ne bw'aba akuze nga kimujja kuba kijja muyamba okubanga bwabuvunaanyizibwa nga akuze. Kiba kijja kumuyamba nga akuze. Yes, obiwuliddeyo gwe dokita gwe nyina mwe musiba mutugamba omwana kati omulenzi mumugulire colors eza bbulu ate omuwala mumuweza pinki mumugulire ddole bweti ekyo simanyi oba basawo be babibagamba kankubulire wano mu Uganda naddala sijja